Kyekoze kitya okujjako kyekoze kitya okubanga tuli balamu ekyayaliro wakati nga mu kiro abangi bafudde abangi balwadde abangi tebakyayogera mukama ffe baani ekitiibwa n'ettendo bikuddire mazima byokola tewali abisobola mazima byokola byewuunyisa indeed nga bayibuli bwegamba understanding is infinite nkusinza nkugulumiza katonda wange nkwebaza olw'obulamu bwaffe kabaka w'abakabaka webale tweyetukumye okuyita mu mpisa y'ekiro okutuusa ekyaleero nga tuli balamu ekitiibwa n'ettendo biddira ggwe byonna katondange kuba bikukwana nyaniriza okubeerawo bwakyayaleero mukama ebigambo ebiva gy'oli byoteeseteese eri obulamu bwange n'eri baganda bange taata binsaba oyise mukamwa kange ekyayaleero ku bwa yesu kristo omwana wa katonda omulamu amiina nkubuuzaako era nga nkulamusaako nnyo mu linnya egganza erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu wenimajerene gemmanya gange omugole wa yesu Ezekiel chapter 47 verses 8 and 9 oba Ezekieri essula 47 olunyiro lw'omunaana okutuuka ku lunyiro lw'omwenda essula eno ngenda kuwa homework ogyesomere yonna okuva wetandikira paka wano wenzija ennyiriri zino ebbiri ate n'okuva ennyiriri zino ebbiri wezikoma paka weyeeyongerayo ojja kuba otegeera bulungi naye wenabadde ensoma essula eno omwoyo omutukuvu ennyiriri zino alina engeri gye yazigaziyizaamu mu bulamu bwange alina engeri gye yazimbikkuliddemu mukama yeebaze omanyi bwe tuba tusoma bayibuli togenda nga amawulire n'osoma emitwe n'osoma nga naye olina okugamba mukama mbikudde ekitabo ky'okusoma yogera nange mbikudde ekigambo kyobaako kyoyogera nange mukama yeebazibwa naye n'osoma chapter namba n'ogimalako amazima agakatanamugumiwa temuli lunyiriri mukama lwatadde ku mutima gwo oba okoze otya oba timanyi nakumanya mukama waffe omulungi yeebazibwe ya always beera ng'ogamba mukama buli wokwata bayibuli y'okusoma mugambe mukama yogera nange bayibuli omwo mu buli mbeera gy'oyitamu mubamu ekigambo mukama kyateese mu bayibuli omwo okuba nga kyogere gy'oli mu mbeera eyo gy'oyitamu mukama yabazibwe agambye atya awo n'aŋŋamba nti amazzi gano gasibuka okugenda mu njuyi ez'ebuvanjuba era galiserengeta mu alaba era galigenda eri ennyanja mu nnyanja amazzi gye galidda agasiibusibwa era amazzi galiwonyezebwa awo olulituuka buli kintu ekiramu kyegajjula
mu buli kifo emigga gye giri kulukuta gye girituuka kiriba kiramu era walibaawo olufulumbe lw'ebyennyanja lungi nnyo kubanga amazzi gano gatuuse eyo n'amazzi ag'omu nnyanja galiwonyezebwa na buli kintu ekiriba ekiramu na buli kintu kiriba kiramu buli omugga gye gunaatuukanga. Basomere naye oluzungu. Then he said to me, this water flows towards the eastern region, goes down into the valley, and enters the sea. When it reaches the sea, its waters are healed. Romwenda, it shall be that every living thing that moves wherever the rivers go will live. There will be a very great multitude of fish because these waters go there. For they will be healed and everything will live forever. And everything will live wherever the river goes. Mukama waffe omulungi waggulu. Nina okugamba butono nnyo bwenjagala tukootinge wano. Mukama yeebazibwe. Tukootinge omugga ekyokubiri. Omugga okukulukuta tukootinge n'ekigambo bulamu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nabadde nsoma ennyiririzi n'eno bwe natudde n'enfumiitiriza ne ŋŋamba mugga ki guno kubanga nkuwaddeho mwana ne mugamba osomere situdiyo eno yonna ogimaleyo olabe omugga guno gye gwatandikira. Ezekiel Mukama ng'agumulaga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye bwe nabadde nsoma ebigambo bino omwoyo wa Mukama n'andaga nti teri mugga mulala oguyingira mu buli kintu n'ekibadde kifudde ne kifuuka ekiramu. Teri mugga mulala oguyingira mu buli kintu ne kiba kiramu. Ogufulowinga eno n'eri n'eno n'eri nga teguliiko kkomo okuggyako Yesu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Okuggyako Yesu era waliwo n'akayimba akagamba Yesu gwe mugga ogw'amazzi gw'ensena n'ennywa n'enfuna obulamu. Oh Yesu Lord, amazzi gw'ensena n'ennywa n'ensumululwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Essira katulisimbe ku lunyiriri omwenda. Agambye nti awo olituuka buli kintu ekiramu kye galijjula mu buli kifo emigga gye girituuka kiriba kiramu. Mukama yeebazibwe. Omugga gusobola okubeera omugga gumu guvaamu emigga mingi. Mukama yeebazibwe. Omugga gumu ne guzaala emigga emirala. Kati ffe obadde okimanyi nti twazaalibwa Katonda. Bayibuli egamba buli ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi. And we were created in God's image. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Newankubadde bannaffe abamu bagamba Katonda tazaala. Mukama yeebazibwe. Naye nze naawe tuli baana ba Katonda. Haleluya. Kati ndabanga emigga okubeera emingi wabaawo omugga omukulu ye Yesu. Emigga emirala gye girwanze naawe. Mukama yeebazibwe. Naye ejjukira emigga gino gyonna okuva ku mukulu gyonna gifulowinga. Emigga gino giteekeddwa okuba nga miramu kubanga gya bulamu. Kubanga buli ekiramu amazzi ago agava mu migga egyo bwe gatuuka kiba kiramu. Bayibuli bwetugambye. Lwaki emigga gino emirala gyonna nagyo giba buli we giyingira wabeerawo obulamu? Kubanga giva ku ssoosi ennamu. Bannange oba onfuna bulungi. Nze naawe twatemebwa ku lwazi Yesu. Kitegeeza Yesu bw'abanga gwe mugga omukulu nga gw'oli mugga omutono oguva ku guli omunene. Buli w'oyingira wabeerawo obulamu. Buli w'oyingira wabadde omulwadde osobola okusaba omulwadde oyo n'awona. Buli w'oyingira wabadde watali mukisa embeera n'ekyuka. Lwaki? Oliko ekyenjawulo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe.
agambye nti awali buli kimu kiriba kiramu era walibaawo olufulumbe lw'ebyennyanja lungi nnyo. Ffenna tumanyi ebisolo ebimu ku bibeera mu mazzi byennyanja. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye omugga guno eno tegugaba byannyanja byokka, gugaba obulamu kyetusoose okulaba wali. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Gugaba ebyennyanja. Kati gwanoyo bwe tukwogera ku byennyanja osobola okulowooza ku byennyanja ebivubibwa mu mazzi, naye Mukama asobola okuwa ebyennyanja bya ssente. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Omugga ogwo ne gukulukutako mu nsawo zo omutabadde ssente ne zijja. Omugga ogwo ne gukulukuta mu nnyumba yo mubadde muli endwadde eyo gye bwekwata n'okwekwata n'ogamba eyo ndwadde yange nze nzimanyi era ze n'essaawa bwe ziti bwe zituuka mba ngiwoomingira. Omugga guli kasita guyingirako awo obulamu bukomawo, endwadde eyo kitegeeza eba erina okuvaawo. Lwaki? omugga ogw'obulamu guba guyingidde. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kansube nti ogenda otegeera mpola mpola. Mukama waffe yeebazibwe. Agambye nti kubanga amazzi gano gatuuse eyo n'amazzi ag'omu nnyanja galiwonyezebwa na buli kintu kiriba kiramu buli omugga gye gunaatuuka. Omugga buli gye gunaatuukanga buli kimu kijja kuba kiramu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tuyinza okuba tubadde tukola, oli mu ddungu ery'okubulwa. Bannange eddungu tekitegeeza eno z'abawalabu zokka zokka omutali miti. Osobola okubeera mu bulamu bwo ng'olina eddungu, ng'eddungu ly'olina ggwe nga mu bulamu bwo tosanyukangako, nga ne bw'olaba abasekuuniiga. Osobola okubeera mu ddungu nga lya ndwadde ekunyigiriza. Osobola okubeera mu ddungu nga lyakubeera nga landiroodi eva gwe gwakonkonya ku makya mutuntu n'oluggulo. Osobola okubeera mu ddungu ly'amabanja. Osobola okubeera mu ddungu lya rejection nga tewali akwetaaga, ne b'oyita ababo bannaye nga bakwegaanye. Osobola okubeera mu ddungu nga lyakubwayirizibwa nga gwe buli bw'ogenda ky'okoze ne ky'otakoze bagamba ggwe. Osobola okubeera mu ddungu nga lyakunyoomebwa naye nga n'omwana gw'ozadde olina kumutegeeza butegeeza nti nze nnyoko. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bino bye bigambo bye nnawulidde munda mu nze nga nsoma ennyiriri zino. Ne ŋŋamba Mukama neetaaga omugga guno gukulukuse ku byennyanja eby'enjawulo, ebyennyanja bya ssente, eby'obufumbo, eby'abaana, eby'omukisa. Wangi eno yegenda okubeera essaala yaffe olunaku olwaleero. Enkya ya leero omwaka guno mmanyi bangi ku mmwe muyina ebigambo Mukama bya promisinze mu bulamu bwo. Kati tugenda kuyimirira mu kigambo kino tumugambe Mukama. We need that river. We need those rivers to flow mu bulamu bwaffe. Mugambe Mukama omugga guno oguleeta obulamu, omugga guno ogulamya buli kimu, omugga guno eno. Kubanga agambye nti buli gye gunaatuuka kinaaba kiramu. Buli amazzi g'omugga guno we ganayingira ne we linaaba ttondo nga litonnye mu kikopo. Tulaba omukyala oli eyakoma obukomi ku kyambalo kya Yesu eyali omulwadde w'ekikulukuto, yakwatako kikwate n'akola ki? N'awona. Era Yesu abuuza nti ani akutteko bannange? Abayigiriza abo ba Petero yamugamba nti Mukama waffe. Oyinza oti ku multitude eno yonna yonna crowd gye tuli mu kwesindikasindika obuuza otya nti ani akutteko? Olw'okubanga Yesu yali mugga ogw'obulamu. Ye yawulira nga munda kuliko amazzi agakulukuta agagenda samuweya. Ndowooza kati atonfunye bulungi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Yawulira nga waliwo amaanyi agamuvaako abalala kye bataasobola kulaba. Kati katugeze nti bano eno Yesu be yakwatangako oba n'ayogera ebigambo, abo amazzi gaababuutikira ag'omugga. Kaakati waliwo okatyono eyakwata ku kyambalo katugambe nti ettondo lyamustonnyerako. Mukama yeebazibwe.
kati naawe weetaaga obatonda obutondo likulukuteko ewuwo likulukuteko mu finansizo likulukuteko mu baana bo mukama waffe omulungi yeebazibwe omugga ogw'obulamu guno gukulukuteko mu mubiri gwo gwabonaabona n'agalwadde kino kigenda kino kijja kino kigenda kino kijja gwo ennyumba eyo yafuuka nga kiriniki mugambe mukama neetaaga omugga ogwo ogw'obulamu leka gukulukuteko ewange nange leka gukulukuteko ewange omwaka guno leka mutube ku byennyanja ebyo mukama ebiva mu mugga gwo ebyennyanja bya ssente eby'abaana gwe atabalina eby'omwami gwalabanga ebbanga ligenze mugambe mukama omugga oguleeta obufumbo leka gukulukuteko ewange mukama yeebazibwe omugga ogw'omukisa ogwetaaga omugga ogw'obuganja ogwo gwetaaga gukulukuteko ewuwo mukama waffe omulungi yeebazibwe awo olubituka buli kintu ekiramu gye ganajjula mu buli kifo emigga gye gindituuka kiriba kira oli mulamu tonnafa kitegeeza ate omugga guno we gunaakulukuta ne guyingirako ewuwo kigenda kuba kintabuli n'ennume zigenda kuzaala mukama yeebaza abaganda be bagamba nti gwe yawadde mukama gwe yawadde n'ennume ezaala eno ye ssaala yaffe olwaleero mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu taata oyina ensonga lwaki otumya ekigambo ekifaanana bwekiti mu bulamu bwaffe ekyaleero oyina ennyumba y'omukyalo oyo olina omutima gw'omwami oyo oyina famire eyo oyina bizinesi oyina omwana wo gw'oyagala omuggo okulukutireko mu bulamu bwe mukama our hearts are widely open kulukuta omugga gwa mukama leka omugga gwe gukulukute mu ndowooza zaffe mu mitima gyaffe mu mibiri gyaffe mu malwaliro mukama gukulukute abalwadde bawonye mukama gukulukute mu makomera mukama gukulukute mu bizinesi zaffe mukama leka gukulukute mu mikwano gy'otugaseeko mukama leka gukulukute mu baweereza n'abasumba mukama leka gukulukute mu kanisa mukama leka gukulukute mu uganda yaffe mukama leka gukulukute ku mirimu gyaffe abaana baffe nawe mukama n'abafumbo bonna mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu leka tulabe ku bulamu obuva mu mugga yesu era mukama tetugenda kubeera banyazaamanya tugenda kuweera obujulizi ekitiibwa kyo kirabisibwe ensi emanye nti waliwo katonda alina amaanyi mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu amiina